Weewaawo kulamusako gwena muganda wange mwanyinaze mu Kristo Yesu, era njagala okusiima gwena nyiikirira ddala okubanga weekumira mu byawandiikibwa wamu n'okubanga obyekkaanyiza ddala kubanga onnyonnyokera ddala ensonga. Nsiima Mukama waffe Yesu Kristo ku lw'obulamu bwo, olwa famire yo wamu n'olw'emirimu egy'emikono gyo, ng'era nga bulijjo amanya Mazima Kenneth, nga olunaku olwaliro njagala tutunuulire ekitundu kyaffe ekyokubiri mu ssuula ey'okubiri, mu ssuula eya 22 mu kitabo eky'ebikolwa eby'abatume, era ng'olunaku olwa twagala okutunulira ku mutwe ogugamba nti okwawulwa kwa Pawulo eri bannagwanga. Mu ngeri emu bwenda tusobola okugamba obuweereza obwa Pawulo eri bannagwanga. Njagala ojjukire bulungi nti ku mulundi guli ogwasembayo bwe twali twekkaanya ensonga yali ekwata ku mbeera ya Pawulo kubanga yali yeewolereza wamu ate era n'obujulizi obwa ensonga ey'obulokozi bwe eri Abayudaaya, twalaba ebintu byali nfanfa nnyo bye yagenda mu maaso n'okuba nga ayitiramu abo abantu, ng'abalagira ddala obuvo bwe, n'abalaga ebyokusoma kwe, n'abalaga okuyiganya kwe, n'atuuka ne ku ddaala eribabuulira ebyamutuukako bwe yali agenda mu maaso n'embeera ye ey'okuyiganya, bwe yagenda mu maaso n'okuba nga yasalibwako nga mu njogera ya bulijjo oba yafuna ensinsikano wamu ne Mukama waffe Yesu Kristo, olwo ekitangaala eky'amaanyi mu ttuntu bwe kyagenda ne kyakakuye, era ekitangaala ekyo eky'amaanyi kyamuviirako okuba nti teyasobola kulaba bulungi, era ekyava mu ekyo kwe kugwa ekigo, era amaaso ge nago ne gagenda mu maaso n'okuba nga gaazibwa, era n'agenda amaaso n'annyonnyolera ddala lwaki yali takyakola ebyo byali agenda mu maaso n'okuba ng'akola eby'okuyiganya abo abaali bagoberera ensomesa ya Kristo Yesu. So njagala tutandikire we twakoma omulundi guli nga tutunuulira leero ennyiriri zino 5 okuviira ddala ku lunyiriri olw'17 paka ku lunyiriri olw'21, then oluvannyuma tulyoke tubeere nga tunnyonnyola lunyiriri ku lunyiriri. Ekyawandiikibwa kigamba mu bikolwa by'abatume essuula eya 22 olw'17, awo olwatuuka bwe nakomawo e Yerusaalemi, bwe nali nga nsaba mu yeekaalu, omwoyo gwange ne guwaanyisibwa. olw'18, ne mulaba n'aŋŋamba nti yanguwa ove mangu mu Yerusaalemi, kubanga tebalikkiriza kutegeeza kwo ku nze. olw'19, nange ne ŋŋamba nti Mukama wange, abo bennyini bamanyi nti nze nabateekanga mu makomera era nabakubiranga mu buli kuŋŋaaniro abakkiriza. olw'20, era n'omusaayi ogw'omujulirwawo Sutefano bwe gwayibwa, nange kennyini nali nga nyimiridde awo nga nsiimye nga nkuuma ebyambalo byabwe abaamuta. olw'21, n'aŋŋamba nti genda, kubanga nze ŋŋenda kutuma wala mu baamawanga. So kati awo wenjagala tubeere nga nawo tugenda maaso n'okwekkaanya ebintu bino eby'enjawulo, nti Pawulo bwe yali amaze okuba ng'alagira ddala abaali bamuwuliriza engeri gy'afuukamu omukristaayo n'engeri gy'atandika okuba nga abuulira enjiri, atulaga nti omutima gwe ye ng'omuntu nti gwali gunyweredde ku mbeera ey'okuba nga aweereza eri baganda be abayitibwa Abayudaaya, era atulagira ddala nti oluvannyuma nnyo yakomawo mu kitundu kino ekya Yerusaalemi. Bino byonna bikulaga nti kino kigenda okubeerawo oba bino bigenda okutuukawo. Atulaga nti emyaka 3 bwe gyali gimaze okuba nga giggwa bweddu, kuba nti yali amaze osensikana Mukama waffe Yesu Kristo n'aweebwa omulimu ogw'okuba nga abuulira enjiri, akomawo e Yerusaalemi kubanga omutima gwe gwali guli eyo. Bwe twogera ku gino emyaka 3 tutegeeza ensonga era erabikira mu kitabo ekiyitibwa eky'Abagalatiya essuula esooka olunyiriri lw'17 paka olw'18, lunywereza ddala ne lutulaga nti emyaka egyo kituufu 3
bwe gyagwa yakomawo mu kifo kino ekinywereza ddala ti obwetaavu bwe oba okuyaayana okw'omutima gwe yali ayagala aweereze mu baganda be abayitibwa Abayudaaya oba mu baganda oba mu bantu ab'eggwanga lyerimu naye. So y'ensonga lwaki yakomawo, kubanga yalowooza nti alina omulimu ogw'enkizo gwe yaligenze maaso n'okubanga amaliriza mu abo ab'eggwanga lye. Wabula atulaga mu Lwokumeka mu Lw'ekumi-n'omusanvu olwatuuka bwe nakomawo e Yerusaalemi, bwe nali nga nsaba mu yeekaalu. Yeekaalu kye kifo abakristaayo ab'enjawulo we basinsikaniranga kuba nga bagenda maaso n'okola essaala eri Katonda, oba kyekyabanga ekifo eky'Abayudaaya kye bakuŋŋaanirangamu kakasiza ddala nti baafunanga okusoma ebyawandiikibwa, okusomesebwa wamu n'okola essaala. So ate ng'era kikkirizibwa nti abakristaayo Abayudaaya bonna abalomaze okuba nga bafuuka abakristaayo bagendanga maaso n'okusigala nga bakyakomawo mu yeekaalu n'okubaako obulombolombo omu obw'Ekiyudaaya bwe bagendanga maaso n'okuba nga batuukiza. So bwe gutyo bwe gwali n'eri Pawulo, tewaliwo kirala kyakola wabula kwe kudda mu Yerusaalemi era n'ayingirawo yeekaalu n'atandika okuba ng'asaba. Wabula atulaga mu masekkati g'okuba nti yali mu yeekaalu, Bayibuli etulaga nti omwoyo gwe ne guwanyisibwa. Kati wano wenjagala okubeera nga nawo nyinyonnyolerawo ddala bulungi nti olunaku olwaleero tuli mu biro nga abantu banoonya emyoyo gyabwe okuwanyisibwa, banoonya okwolesebwa, banoonya okubikkulirwa, bakola ebintu eby'enjawulo nga bagamba nti baagala Mukama abeerage. Kye tusobola okuyiga okuva mu abo bonna Katonda byakozesa mu biro eby'enjawulo okuva mu ndagaano enkadde paka endagaano empya, teri n'omu kw'abo abantu eyanoonya Katonda okuba mu ngeri emu oba endala nga banoonya abeeko kyabalaga, banoonya okwolesebwa, banoonya okulabisibwa. Nedda, oba kye tuyita okubikkulirwa, baabanga bakola bye baali bakola, Katonda yennyini ye yatandikanga, bo si be baanoonyanga. Ssebo ne nnyabo, olunaku olwaleero tuyina abantu nga bali mu bibinja eby'enjawulo nga kwegamba banoonya kye tuyita amaanyi ga Katonda, banoonya ebirooto, banoonya okwolesebwa, banoonya okubikkulirwa, okubeera nga mu ngeri emu oba endala babaako ekigambo kye boogera n'abalala nti baali basinsikanye Mukama Katonda oba balina ekyamaanyi ekyali kituuse ku bulamu bwabwe. Ekiragira ddala nti abantu abasinga okuba nga banoonya ebintu bino n'obulokozi bwe bagamba nti baafuna, si bakakafu nti no obulokozi bumala, si bakakafu nti ekyo kye baafuna kikulu nnyo okusinga ekintu ekirala kyonna. Naye wano kyenjagala obeere ng'otegeera nti bw'otunuulira abatume bano n'otunuulira bannabbi ab'endagaano enkadde, teri n'omu ku bo eyanoonya kwolesebwa, teri n'omu ku bo eyanoonya mwoyo gwe kuba nti guwanyisibwa, ofuna okubikkulirwa, ofuna okwolesebwa. Wabula baanyiikiranga kukola bye baali bagwanidde okuba nga bakola. Katonda yennyini ateekateeka era atuukiriza ebintu ebyo byonna ebinaabaawo. Yagendanga maaso n'okuba nga alonda abantu ab'enjawulo n'abeeraga mu ngeri ey'ekitiibwa nnyo, mu ngeri ey'enjawulo ennyo. Ate wano kyenjagala tubeere nga tutegeera nti waneeno byonna ebyalagwa abantu bano oba ebyabalagibwa, tebyabalagibwa ku lwabwe kubeera nga batandika okweraba nga ab'enjawulo ennyo, abeetutume ennyo, ab'enkizo ennyo, naye okubikkulirwa kwa Katonda kwonna, okweraga kwe eri abaana b'abantu, okwolesebwa oba okubikkulirwa kwonna kwe yali awaddeko omuntu mu byawandiikibwa, kwalina obukulu oba kwali kusonga ku bununuzi Katonda bwe yali ateekateeka oba kye tuyita the redemption purpose mu Luzungu, nti teri kintu kyonna kyalagibwa muntu nga kyali kyoyo muntu kubeera nga yeesigaliza. Ebyabalagibwa baabiragibwa okubiwandiika, era ebyo bye baabalagira okuwandiika mu kaakano mwe twafuna kye tuyita
ebyawandiikibwa. So olunaku olwaleero nfo ky'okumala ebiseera bingi nga tunoonya kye tuyita okubikkulirwa, nga tunoonya kye tuyita okwolesebwa, nga tunoonya kye tuyita okulabisibwa, okuwaanyisibwa. Tuyina kumala biseera byaffe ebisinga nga tweggulawo eri ebyo ebyawandiikibwa nga tunoonya okutegeerera ddala amazima agali mu ebyo ebyakola bitya ebyawandiikibwa. Bantu bangi balimbiddwa nnyo nga babagamba nti Katonda abalaga kino Katonda alina gwe yalaze kino oba kiri. Ebyo byonna bya bulimba. Y'ensonga lwaki gwe yenna awuliriza okimanyidde ddala bulungi nti Bayibuli esonga ku byawandiikibwa nga Ebbulaniya 3 etulaga nti okwogera kwa Katonda okwasemberayo ddala ye Kristo Yesu. Ensonga lwaki ffenna tumanyidde ddala nti Timoseewo 2:3-16 eyogeranga bweyogera nti ebyawandiikibwa byonna biweereddwa olw'okuluŋŋamizibwa kwa Katonda era bya mugaso eri okusomesa, eri okunenya, eri okutereeza, eri n'okuluŋŋamya mu kye tuyita mu kutambulira mu butuukirivu. Teri kitundu kyonna ekyabyawandiikibwa kitalina mugaso eri agamba ti mu Kristaayo. Ensonga lwaki Pawulo ayogera mu Bakolinso 1:6 tetugwanidde kuyimusa oba kugulumiza muntu yenna ayitirira ku ebyo ebyawandiikibwa. So ssebo ne nnyabo awulira bino, kyenjagala otegeere ti kyonna Katonda kyayagala gobeere ng'otegeera yakikuteera mu bitabo 66. Olutalo olina luggula ku Bayibuli ng'onoonya abantu Katonda mu biro bino bagenda maaso n'okuba nga akozesa abaweereza batakwatibwa njiri nsonyi, abeewaddeyo ne bateekamu obudde obumala mu kutegeera ebyo byawandiikibwa ne babinnyonnyolera ddala abantu bulungi nga bwe byawandiikibwa owatali kutoolako newankubadde okugattako. Kati bwe tutunulya ensonga eno gy'agamba nti omwoyo gwe gwagenda maaso n'okuwaanyisibwa, eno y'embeera y'emu eyatuuka ku Peetero. Bw'otunulira Bikola Batume 10 tujjukira nti Peetero bwe yali eyo gye yali nga yeeteekateeka okubeerako ne byali agenda maaso n'okuba ng'akola, ebyawandiikibwa bitulaga nti enjala n'emuluma era bwe yali ali awo nga yeetaaga ekyokulya ng'era nakyo kyali kigenda maaso n'otegekebwa, n'alyoka agwa mu mbeera ey'omwoyo gwe okuba nga gwali gumaze guwaanyisibwa. Embeera eyo nsi nnyangu ya kutegeera okuggyako nga tweyambisizza okuwandiika kuno kwe tulaba mu kitabo ekyokubiri oba ebbaluwa ey'okubiri eyawandiikibwa abayitibwa Abakolinso. Pawulo yawandiika n'agamba nti kiŋŋwanidde okwenyumiriza newankubadde nga tekusaana, naye kaŋŋende mu kwolesebwa n'okubikkulirwa okwa Mukama waffe. Olwokubiri, manyi omuntu omu Kristo eyakamala emyaka 14 oba mu mubiri simanyi, oba awatali mubiri simanyi, Katonda amanyi. Okutwalibwa omuntu ali bw'atyo mu ggulu eryokusatu, era manyi omuntu ali bw'atyo oba mu mubiri oba owatali mubiri simanyi, Katonda amanyi. So ensonga eno nkulu yakuba nga etegeerekeka nti kino Bayibuli kyesongako nga omwoyo gw'omuntu okuba nga gwali guwaanyisiddwa, nti kisukkuluma amagezi ag'oyo awaanyisibwa, nti omuntu oyo abeera mu kifo ekyokuba nga tamanyi oba omwoyo gwe gwali gufulumye omubiri oba yali ali mu mubiri, wabula amanyi ekyo kyonna ekigenda mu maaso y'oyo agenda mu maaso n'okuba nga akikola eri omuntu oyo nga si mulala ya Mukama Katonda waffe. So byebyo bensobola okubeera nga nnyonnyola ku nsonga gye tuyita omwoyo okuba nga guwaanyisiddwa, kyayina kye kyali kitegeeza, era nga ebyo bintu byonna byabeerawo ebiseera nga Katonda akyagaba enjiri, wakyaliwo okubikkulirwa okwali kugenda mu maaso okubanga endagaano yaffe empya yali tennaba kubanga egenda mu maaso n'okuba nga yonna yali emaze okuwandiikibwa. Kati waliwo obubaka obwali bukyagenda mu maaso n'okubeera nga bukola ki,
buweebwa abatume bano era obubaka obwabaweebwa bwe bawandiika ne tufunamu gano amabaluwa gonna ge twafuna. Ssebo ne nnyabo, kino kikulu nnyo okuba nga tukola tutya tutegera. So Pawulo bino abyogera, muganda wange gwena awuliriza nga abantu bali awo bagenda maaso n'okuwuliriza byali agenda maaso n'okuba nga ataanya abalagira ddala. Lwaki si kyeyisa nga bwe nali neeyisa? Nti ekintu kino ekyantuukako ekyo sinsikana oyo Masiya, oyo Kristo, n'okubeera nga bino ne bino byantuukako, yeeno ensonga lwaki si kyeyisa nga bwe nali nkola ki neeyisa, okutemula, okuba emiggo, n'okubeera nga njiganya abo abagoberezi be. Ensonga lwaki mu Lw'ekumi agaziya eri abantu abali awo nga bawuliza nga balaga nti ne mulaba. Bwe yatuuka mu mbeera ey'okuba nti yali amaze okuwanyisibwa, y'ensonga lwaki yasobola okubeera nga alaba Mukama waffe Yesu Kristo. Era Bayibuli egamba nti n'amulaba, ne mulaba nga ngamba nti yangwa ove mangu mu Yerusaalemi, kubanga tebalikkiriza kutegeeza kwo ku nze. Kati alaga nti gino emyaka gyonna gye maze eyo mu bannamawanga ne mu kuba nga mbadde nkola bino nkola biri, kintuuseeko mu kubeera nti oyo eyawaanyisa omwoyo gwange aŋŋamba nti mbagirawo nve mu kibuga ngende, kubanga wano tewaaliwo bantu baali bagenda kukkiriza bujulizi bukwata ku ye. So alaga nti ekyaviirako embeera yonna ey'okuba nga yali takyali mu Yerusaalemi na kumala mu biseera biwanvu, oyo eyali awaanyisiza omwoyo gwe yamugamba okufuluma ekitundu kino, n'amugamba agende eri abantu abaali banyoomebwa. Era agambibwa bino nti bano abantu baali tebagenda kukkiriza kutegeeza kwe ku Yesu Kristo. Bino bikulu byakuba nga tutegeera ebyo byayogerwa nga bwe byayogerwa, kubanga Abayudaaya mu kanyomero kano aka Pawulo okwogera baali era olabira ddala enneeyisa yaabwe. Baali balabira ddala Pawulo nga omu kwabo abaali baamala dda okuba nga baagwa okuva mu kukkiriza, mu kuba nti yali amaze okuba nga akyuse n'ava mu nsinzo eri ey'Ekiyudaaya n'agoberera enkola ey'Ekikristaayo. Era yeyo ensonga lwaki Mukama waffe Yesu amunnyonnyola Pawulo abalaga n'abakakasa nga abalagira ddala nti njawulwa eri obuweereza buno obw'okumala emyaka mu bannagwanga, ng'era ekimu ku kigendererwa lwaki ebyo byonna yali abinyweza ng'ayagala okkakkanya obusungu obw'Abayudaaya bwe balina gy'ali, agezaako nga bw'asobola okubakakasa abaali bamuwuliriza nti aweebwa obuweereza buno ayawulwa ogenda eri bannagwanga nga si ye yali yeesaliddewo, ne Mukama waffe Yesu Kristo yali asazeewo. Nga singa kyali kulonda, ng'okulonda kwali mu mikono gya Pawulo, Pawulo yali yalonze dda. Lwaki? Okukomawo kwe mu Yerusaalemi kwali kutegeeza nti awo yali ayagala okukolera, kyekifo kyali awuliramu emirembe, okuweereza mu baganda be, okubeera nga agenda mu maaso n'okujulira mu masekati agaabo ab'eggwanga lye. Naye alaga nti bannange, byonna bino ebigenze mu maaso n'okunjogerwako binjogeddwako weewaawo, naye saalonda, natumwa butumi neŋŋambibwa okuva muno mangu. Ate ng'ensonga weeri Mukama waffe agambye tebajja kukkiriza. Ebitundu ebirala tubiraba bamugamba sigala, wano waliwo abantu bange, ne wano bamugamba yamuka ekibuga kino okiveemu, teri agenda kukkiriza kutegeeza okukwata ku nze. Mukama waffe bw'aba ayogedde kiba kitegeeza obujulizi bwe bwesigika. Waliwo omuntu akugamba nga mulala ng'omubuusabuusa, naye twogerako yali amuyise ate ayagala abantu bonna okulokoka, ye yali omugamba tebajja kukkiriza. Ekitegeeza
amanyi abanakkiriza amanyi n'abatajja kukola ki okukkiriza. Abanakkiriza beebo abaamuweebwa, abatajja kukkiriza beebo abatakola ki abataamuweebwa. So kikulu nnyo kyakubanga ekyo nakyo kikola kitya kitegeerekeka bulungi. Olw'ekumi alaga nti nange ne ŋŋamba nti Mukama wange bo bennyini bamanyi nti nze nabateekanga mu makomera era ne mbakubiranga mu buli kuŋŋaaniro abakukkiriza. Kati era waneena alaga nti Pawulo alaga nti yes, Mukama waffe yaŋŋamba okwamuka ekibuga nkiveemu mangu. Ne Pawulo alaga nti yagezaako okulwanirira ekyo kye yali ayagala eky'okwereza eri baganda be, nga awa ensonga ye, ng'alaga mu kuba nti bano abantu baali bantegedde nnyo, bamanye ettutumu lyange, bajja kubeera nga tekijja kuba kizibu bo okubeera nga bakkiriza obubaka bwo bwe naaba nkoze eki mbagambye, kijja nabakwatako ki mangu. So olunyiriro lw'ekumi lutulaga okuwakanya kwa Pawulo era ebyo byali mugambiddwa okwamuka ekibuga akiveemu ki mangu. So Pawulo kyakola n'atandika okulagira ddala biki ebyaliwo. Bw'abalaga biki ebyaliwo abalaga nti n'alyoka atongoza endowooza ye eri Mukama waffe ng'amulaga nti kyandibadde mukisa gw'amaanyi nnyo era yalirabye obulungi bw'amaanyi nnyo singa obuweereza bwe bwali bugenze mu maaso n'okukolebwa mu Bayudaaya okusinga bannagwanga. Ssebo ne nnyabo awuliriza bino ate nabyo tusobola okubaako ekyokwiga eky'amaanyi kye tutegeera ddala okuva mu bino, nti essomo eriffe kwe kubeera nga tetutandika kuyingiza ndowooza zaffe eri okuyitibwa okw'obuweereza. Mukama waffe Yesu Kristo yamanyidde ddala ki kyeyatutondera okuba nga tukola era kifo kye ekituufu waitujja okuba nga tukolera ddala ekyo kyeyatutondera okuba nga tukola tutya nga tukola. Tetugwanidde kuba nga twesiga oba nga twesigama ku birowoozo byaffe, wabula tugwanidde kwesiga ate n'okwesigama ku biragiro bye. Yonna gy'aba tuyita okugweba nga tugenda eyo gye tugwanidde okuba nga tukola tutya nga tugenda. Era Bayibuli eraga mu Lwabiri Pawulo n'ayingizaamu ensonga endala ng'agamba era n'omusaayi ogw'omujulirwawo Sutefano bwe gwayiibwa nange kennyini nali nga nnyimiridde awo nga nsiimye nga nkuuma ebyambalo byabwe abaamutta. Alagira ddala nti Sutefano teri n'omu ku bano abaali bayimiridde awo abaali tebamumanyi, bonna baali bamumanyi. Era mu kwogera kwalaga nti nze nakuuma n'engoye zaabo abaamutta kubanga nali nsiimye. So bino byonna bitegeeza nga balaga baganda bange waliwo ekyatuuka ku bayire bino ng'abyogera. Tegeera no ali mu njiri mwakwatidde ddala, alaga obukulu bw'ono awangula obukakkanyavu obw'emitima egy'abo aboonoonyi bonna. Ensonga lwaki alaga nti omujulirwawo, kigambo omujulirwa kye kigambo kye kimu ekitegeeza omuntu ategeeza oba omuntu eyeewaayo okufa olw'obubaka obw'enjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo. Ekisinga okwonsa nti Sutefano teyanoonya kubanga afuuka omujulirwa oba nga anoonya okuba nga abeera nga attibwa olw'okwogera ku njiri ya Kristo Yesu, wabula okuttibwa okwo kwe kwagenda maaso n'okuba nga kukola kutya kumunoonya. Singa oba osomye Bikola Batume 7:58 ku Bikola 2:13 nayo enywereza ddala ensonga y'emu wamu ne ku Bikola 17:6. So Pawulo alaga nti mu ngeri emu oba endala ekyamusanyusanga okulaba nga abagoberezi ba Mukama waffe Yesu Kristo batuusibwanga ku mbeera enzibu ennyo okutuukira ddala okuba nga battibwa. Era gwe yenna abadde agoberera amasomo ag'enjawulo ge tugenze maaso n'okulaga okusomesa n'okutuukira ddala wano we tuli, jjukira buno bwonna bwali bunabbi obwali bwaweebwa edda, emitawaana n'emiziziko Pawulo gy'ali agenda okuba nga asisinsikana mu Yerusaalemi, ng'era abantu abo bennyini bwe bali bagenda omukwata bamuweeyo mu mikono egy'abannagwanga wamu okutuukira ddala ku ddaala paka Pawulo watuukira ddala kubanga atemwako omutwe gwe. So mu Lwabiri olumu atulaga
nti agenda maaso n'agamba nti n'aŋŋamba nti genda kubanga nze ŋŋenda kutuma wala mu baamawanga, nti newankubadde yagezaako mu lw'19 n'olwabiri kwewolereza n'okulaga obulungi obwali badde buva mu kubanga ye akkiriziddwa okuweereza eri Abayudaaya, eri baganda be, alaga nti yagezaako naye yali akootakoota mu galumonde. Mukama waffe Yesu Kristo teyamuganya, era Mukama waffe Yesu Kristo yateeka ekkomo yateeka ekkomo ku ebyo Pawulo bye yali agenda mu maaso n'okuba ng'ateesa, ng'amugamba nti genda, ngenda kutuma wala mu baamawanga. So wano wennyini wenjagala tubeere nga tutunuulira ku byawandiikibwa eby'enjawulo ebinywereza ddala obukulu bw'eno ensonga, nga tutandikira ddala n'ekyawandiikibwa ekiri mu kitabo Baluumi essuula ey'11. Twekkaanye ekyawandiikibwa ekyo kiraga ki paka ku lunyiriri lw'14. Bayibuli etulaga nti kaakano njogera eri bannagwanga nga bwe kiri nti ndi mutume eri bannagwanga era ngulumiza obuweereza bwange. Kati ako kakulu kakubanga kategeerekeka nti Mukama waffe Yesu Kristo bwe yamukomya kulekera okwogera kino n'okwogera kiri, Pawulo bwe yali amaze okuba ng'ategeerera ddala nti teyali wakuwa biragiro naye yali agwanira ofuna ebiragiro, ataga oluvannyuma lw'emyaka emingi nti kituufu yali amaze oteerera mu kifo ekyo, era agamba nti yali ayogera eri bannagwanga kubanga yali yalondebwa okubeera omutume eri bannagwanga. Era tulaba nti omulimu oba obutume bwe yasooka okubeera nga talabamu kalungi konna, kaakano agamba agulumiza obuweereza bwe. N'olw'ensonga eyo mu ngeri emu oba endala kubeera nga Mukama waffe Yesu Kristo akwasa baganda bange Abayudaaya obujja oba okulokola abamu ku bo, ebyo bikulu byakola ki? Byakubanga bitegeerekeka. Kyeyasooka okubeera ng'aziiza, kyeyasooka okuba nga talaba makulu mu kyo, kaakati kyeyeenyumirizaamu. Okwenyumiriza kwaffe kusobola kubeera mu ekyo ekituweereddwa okuva eri Katonda, si eri ebyo bye tugenze mu maaso n'okuba nga tupalapalanya okukola mu maanyi gaffe. Ekirala ekikulu eky'okubanga nakyo ate era tufaako ye Baluumi essuula y'15 olunyiriri olw'16 ne-17 lulaga nti okubeera omuweereza wa Kristo Yesu eri abaamawanga mu buweereza bwa kabona obw'enjiri eya Katonda, olwo bannagwanga basobole okuwaayo ssaddaaka ekkirizibwa etukuziddwa olw'Omwoyo. Mu 19 n'alyoka agamba nti mu Kristo Yesu olwo nina ensonga okubeera nga nsanyukira omulimu gwange mu Katonda. So Pawulo bino byali katimaze okuba nga bimutuuliramu ddala. Kino kyali kimaze okuba nga kimutuuliramu ddala, okutegeerera ddala nti essanyu lye lyali ligenda kusangibwa mu ekyo Katonda affe kyali amulondedde okuba ng'akola ki? Ng'akola. Era alaga obusanyufu bwe yalina okuba nti yali muweereza wa Kristo eri bannamawanga okutegeera eddembe lyabwe mu Kristo, n'okubeera nga nabo kaakano basobola okuwaayo ssaddaaka eri Katonda ng'ekkirizibwa, ng'etukuziddwa olw'Omwoyo, era agamba nsanyukira omulimu gwange oguva eri ani? Katonda. Bwe tutunuulira n'ekyawandiikibwa ekirala nga nakyo kya nkizo nga kinywereza ddala ensonga eno, tusobola okulaba nti Bagalatiya 15 paka 16 enyweza ng'eraga nti bwe yanjawula nga sinnaba kuzaalibwa era nampita olw'ekisa kye okuba ng'alaga omwana we gye ndi nsobole okubeera nga mbuulira eri abamawanga. Okitegedde? Bwe bw'obutume, ayawulwa nga tannaba na kuzaalibwa olw'ekisa kya Katonda okuba ng'obuweereza bwe bubeera eri abo bannagwanga. So teyeetuma bwetumi, yatumwa butumi, ensonga lwaki tubayita batume. Bugenda mu Bagalatiya essuula ey'okubiri
olunyiriro lw'omusanvu n'olw'omunana alaga nti nga bwe bakiraba nti nali neesigisiddwa enjiri eri abatali bakomole nga Peetero yali yesigisiddwa enjiri eri abakomole. Kati ekyo kikulu nakyo kyakutegeera nti Pawulo si ye yagenda maaso n'okuba nga yeewa enjiri, naye enjiri yamwesigisibwa okuva eri omuntu, era omuntu oyo si mulala ye Mukama waffe Yesu Kristo, nga bwe tumanyi mu Baluumi 16 bwe yagamba nti enjiri ya Kristo tenkwasa ki nsonyi, nti ensibuko y'enjiri obuvo bw'enjiri bwonna buviira ddala mu Kristo. Kati eyesigisiddwa tabana si yabeera nannyini kintu, wabula oyo aba akwesigisizza yaba nannyini kintu, era oyo aba akwesigisizza yakuwa obuvunaanyizibwa era yamanyi ekintu ekyo kirina kukolebwa kitya. So Pawulo yeesigisibwa ng'amwesigisa, agenda amaaso n'okumwesigisa ekintu, si mulala ye Mukama waffe, kubanga enjiri si ya Pawulo, enjiri ya Kristo. Era alaga nga ne Peetero, kitegeeza nti obutume buno obw'emirundi ebiri, obutume eri abatali bakomole n'obutume eri abakomole, bonna buva eri Mukama waffe Yesu Kristo. Pawulo teyalonda ne Peetero teyalonda, wabula bonna baweebwa buweebwe. Ojjukira bwe nti ne Peetero bwe yagambibwa ogenda eri bannagwanga yasooka n'akikalubiramu n'agamba nedda, naye oluvannyuma n'agonda. Ne Pawulo tulabye nti tekyali kyangu okubanga atuuka ku ddala erigamba nti yali musanyufu eri omulimu gwe yali akola ogwali gumuweereddwa okuva eri Katonda. Ensonga lwaki olw'omunala lugamba nti nga Mukama waffe Yesu Kristo bwe yakolera mu Peetero eri obutume obw'abo bakomole, y'engeri yemu gye yakolera mu Pawulo eri obutume obwamuweebwa eri bannagwanga. So abantu bano Peetero ne Pawulo bakiikirira obutume obw'emirundi ebiri, obutume eri abakomole era n'obutume eri abatali bakomole. Ensonga lwaki olaba nti bikola batume bw'otunulira okuva ddala mu ssuula esooka paka essuula ey'12 olaba nga Peetero mungi, naye okuviira ddala awo kutuukira ddala ku nkomerero y'ekitabo olaba nga Pawulo mungi nnyo nyini ddala. Obwo obuweereza obw'emirundi ebiri bwe tulaba, obutume obw'emirundi ebiri bwe tulaba mu kitabo eky'ebikolwa eby'abatume. So bwe tuba tugenze maaso n'ogaziya kino ne tutunuulirako ate ne mu Timoseewo ekisooka essuula ey'okubiri, waliwo kyotasobola kusubwa kulaba mu lunyiriro olwokutaano paka olw'omusanvu, alaga nti waliwo Katonda omu era waliwo omutabaganyi omu wakati wa Katonda n'abantu, era omusajja oyo ye Kristo Yesu, oyo yeewaayo nga ssaddaaka olwa bonna, era eyo eyalina okwogerwako mu kiseera ekituufu, era n'enjawulibwa kuba omubuulizi era n'omutume, era njogera mazima era nga sirimba ti ndi musomesa owaabo abatume mu kukkiriza ne mu mazima, nti olw'omulimu Kristo Yesu gwe yakola nga bwe yaweebwayo nga ssaddaaka ey'abo bonna, omulimu ogwo Kristo gwe yakola gwali gugwanidde okubuulibwa. Kati okubuulibwa kw'ogwo omulimu gwali gusaba nti waliwo abantu abaali bateekeddwa okuba nga balondebwa, okuba nga bagenda mu maaso n'okubuulira ku ekyo ekyali kimaze okuba nga kikola kitya kikolebwa. Twalabye omu ayitiddwa eri bannagwanga, eri Abayudaaya, ate omulala n'ayitibwa eri bannagwanga. Kyekyo ssebo n'ennyabo ensonga ki Pawulo anyweza bino. Befeso essuula ey'okusatu olusookera ddala eraga nti ku lw'ensonga eno nze Pawulo omusibe ku lwa Kristo Yesu. Tagamba omusibe wa Kristo nti Yesu yali amutadde mukomera, alaga nti yali afuuse omusibe ku lwa Kristo, olw'enjiri ya Kristo y'ensonga lwaki yasibibwa, kwana ng'agamba ku lwammwe baani bannagwanga, ku lwammwe bannagwanga. Pawulo ensonga gy'agenda amaaso n'okuba nga akola ki kanyweza, era ng'alaga nti nga ndowooza nti mwawulira ku ekyo ekyanneesigisibwa olw'ekisa kya Katonda, ekyanneesigisibwa nga kyekisa kya Katonda ekyampeebwa ku lwammwe.
nti obuweereza bwa Pawulo eri bannagwanga era busobola okutegeerebwa nga ekkatala eryali limaze okuba nga limwesigisibwa. Era alaga mu lwokusatu nti nga ekyama bwe kyamanyisibwa gye ndi olw'okubikkulirwa nga bwe nawandiika mu bumpi. Olwokuna bw'oba osomye kino osobola okutegeera kwange mu kyama ekya Kristo Yesu, ng'ategeeza mu lwokutaano ekyo ekyali kyakwekebwa eri abaana b'abantu mu mirembe emirala emingi, naye kaakano kibikkuliddwa eri abatume be wamu ne bannabbi olw'Omwoyo, nti waliwo ebintu ebimu nga n'abo abaasooka okubeerawo mu ndagaano enkadde tebaasobozesebwa kubanga babimanya, naye ebyo ebitaabasobozesebwa kubanga babimanya bibikkulibwa mu kiseera ekituufu eri abatume ne bannabbi ba Katonda. Abatume bano ne bannabbi si bandagaano nkadde, twogera ku bannabbi nga bandagaano mpya, era abatume bano baali nga zino ze zaali yafeesi zaabwe enkulu ey'obutume n'ey'obunabbi, newankubadde ziri endala nazo zaali bazitambuliramu nnyo, naye zino ze zaali zisingira ddala okubannyonnyola nti baali batume ate baali baki bannabbi. Olwo nga kwogase wamu ne ku bannabbi abatonotono be tulaba mu kyasa ekisookera ddala. So mikwano, ensonga lwaki tugamba nti omusingi gw'ekkanisa gwasimbibwa ku baana abantu abatume ne bannabbi, nti byonna ekkanisa byalina okuba ng'etegeera bwe bibikkulibwa biragibwa abantu bano, bwe biragibwa abantu bano babiteeka mu buwandiike. Olw'omusanvu n'alaga nti ekyama kitegeeza nti ne bannagwanga nabo bagabana mu busika era okubeera mu mubiri gwe gumu era okugabana mu kisuubizo ekya Kristo Yesu okuyita mu njiri, nti buno buweereza alaga kino kyekyama ekyali kyakwekebwa. Ekyama ekyo kitegeeza nti bannagwanga nabo basika ate bagabana mu mubiri gwe gumu ate bagabana mu kisuubizo ekyo mu Kristo Yesu okuyita mu njiri. Kati enjiri eyesigisibwa oba Pawulo eyamwesigisibwa mu yo mwe mwali okutegeera kuno nti bannagwanga nabo baali basika era baali kitundu ku mubiri gwe gumu era baali bagabana mu kisuubizo mu Kristo Yesu. Bye bino ebyali binyiiza Abayudaaya. Lwaki wamala egyo emyaka gyonna olinganga eyagwa n'ova mu kukkiriza n'ova mu nkola ey'Ekiyudaaya n'otandika okuba nga ogubira embeera ey'Ekikristaayo n'obeera nga oyoge osomesa nga bw'osomesa? Byebyo byali bibanyiiza kubanga byali tebyababikkulirwa, tebaabitegeera. Baali babibikkulira Pawulo, era kuba be babibikkulira Pawulo abyogera eri abo byali atumiddwa okuba nga ayogera eri bo. Kati baneeno mu kuba nti ekyabwe kyali kirala, bassebo ne bannyabo, omuntu ono gwe baali balabanga eyali amaze okwegaana enzikiriza yaabwe ayina omulimu ogwali gwamuweebwa, era omulimu ogwo gwali gwamuweebwa agutulagira ddala ti bwe gutyo bwe gwali omugazi. Era ng'alaga mu kino mwene enjiri ensonga lwaki nafuulibwa omuweereza okusinziira ku kisa kya Katonda ekyo ekyampeebwa olw'okukola okw'amaanyi. Era n'alaga nti newankubadde nga nze asembayo kwabo abatukuvu, ekisa kino kyampeebwa okubuulira eri bannagwanga obugagga obwa Kristo Yesu obuyitirira ku kutegeera kw'abantu. So omwami ono annyonnyolera ddala n'alaga nti newankubadde ajja oluvannyuma olw'abali 12, naye alaga nti ayina ekigera eky'ekisa ekyali kimuweereddwa, n'obusobozi tebwali bubwe. Obusobozi bwali buva mu kisa kya Katonda ekyo, n'okuganja okwo kwali kuva mu kisa kya Katonda ekyo. Era ng'alaga y'ensonga lwaki yali aweereddwa ekkatala lino okubeera nga abuulira eri bannagwanga obugagga obwa Kristo obuyitirira mu kunoonya oba okutegeera
okw'abantu. So byebyo mukwano byenjagadde tubeere nga tutegeera nti Pawulo yamala ekitundu kinene nnyo ekyobuweereza bwe nga aweereza eri bannagwanga, era ensonga zeezo zingendedde ddala maaso n'okuba nga nyweza okulaga nti kituufu omwami ono yali ayawuddwa okwawulwa kwa Pawulo eri bannagwanga, oba obuweereza bwe kuba nga bwayawulibwa eri bannagwanga, nti